Uli gali erugabuwa. Temuli ntalo. Abegalo. Nja kugana ebintu bino byonna. Olukubo lulina abagaba balukozese bulungi naye buli ajja nanti eno ofisi olina girekanira mu bootyo. Nende si ekikulu nange ndina ofisi yange. Ekirala bakonkona olaba ne toyi bakonkona. Nva bweru uva munda. Naye mbade wabanga gwomu kwakozesa bubi ekiyigo mwegendereze. Kati nze nawe nga bona bwenfaanana nyinza okozesa. Nze nyonja waliwo nawona wato by'amazzi wonna ate kati gavuddewo. Tekako akapapula obagambe bannange nayonjako watukozese bulungi ebiiko okusinga okukeera n'otuleekaanira bwoti olimuki temuli kiri mugabbo w'olubowa temuli ntalo ate nze mba temuli ntalo bagaba no news mulimu gundi fulafule la luzungu gano linda agoluganda weganajja schools masomero naye kyenkwagalako yagadde omulimu gwo omulimu gwange nagusaba ngwagala bambi ekirungi kyolina teweefiirayo olinga bakola mu makyale kiki anti emmere ne bwejjaliiraawo n'abantu atolagindya ojogeddeko lingalinuma oli alegirabuze kwegamba oli proud waliwo omuntu asaba omulimu gwe tagwagala naye gwe wafuna nnyo nindeeba mmala akafeero neerire tuba obudde bwewera ate olira mu budde andira mu budde kubanga saagala alusa tozisobola anti zabagagga sente ezejjanjaba onoozijja andeka nze manye kiba kigenda mu maaso nze mbeeraawo ejali erumezi nekyusa ku hoteeri kyusa mama naaka bwe balikyusa omusaala ndikyusa hoteeri kyusa ku mama naaka wansobola bino kambiteeko bijjeewo nedda bijjeewo naawe ate mbiteekewo kati bwenfuna client kale nedda naawe bijjeewo gamba ngende nabyo kyoba okola ate n'ofiisi nedda nawe ngenda kufuna mmere awo weebale ondabyeko kanzije oyanguwa bikima obeera egyo bitadde si gye birina okubeera nvuddeyo gigenze gitya mirungi mulina okuba nga okooye nnyo nkooye since morning ndi mu meeting sinawumulamu omanye okuba tonawumulamu ate ekiro nasuze mpayolinga ebintu ku laptop nga bingi byenyina okupresentinga mu meeting so kati okuva ku makya sinabaku omanye okuba ntonaba yadde okwetoloola mu yadde akatiwandiwumuddemu naye obuzibu nti waliwo era abwedde abakulinze waliwo omukyala yakulinze okumala eddakiika nga 15 ali awo atudde bannange olina meeting ku saa 6 ate yaki anti waliwo bainvesita bwolina okulaba kazi ya leero kati omukyala badde nsaba omukyala yetusooke tumulabe sijja kusobola banninde mala okuwumulamu mu ofiisi yange dakiika nga 2 mugambe nti ki alindemu eddakiika nga 2 oba 3 nja kutabuka yalinze dde eddakiika 15 ayongereko aga 3 nja kutabuka bannaye kati nzuyo nyina meeting nzuyo nyina client nzuyo nyina buli kimu nyina file ez'okusayininga ate ekyo si kirungi wendi naye alindemu eddakiika kuba naye yatambudde bambi yatambudde lugendo najja kati mpozi tumwene lanki kuba ate eddakiika 3 amalala lanki bwobanga omwakuyiyo tusoke Stevie enkomyeyo naye Steven olifuna ddi ku mpisa ate natambula ng'alya bw'otuulayo n'omala okulya tosobola weero sawa yakyamisana si mu ntebe ezo ne ovuloyo mbadde maze okulya ate omaze okulya ate ozunga naye era oli mu kulya ofuna ku mpisa okulya mukufunira empisa kati client wajja wano ati kyemugamba era abadde alese wano ebintu bya toyi Steven please behave anti yamanyi nti buli wamu ebeera toyi kati kola bwoti genda nemmere mukama wange kati ndowooza ye jamu byengenda okukola kijja kwogera naawe ng'oli mu kulya mbadde n'ensonga yange nedda ku bibiri salawo sooka omala okulya emmere ogyaba senga nagyeseeri kiki bembaddeeyo mukazi bamama nakafeera afuna emmere nga nyingi
akwemmere nyingi nolya nokutaki enjira emoko gibadde mingi kubadde kulumolekwadde koti kati nange neŋŋamba kuleka emmere eri ebbali nenzija nange bosi wange onkuweeko naaba olyeko kuki mmere eriwa eno ani bosi akoleki alyeko kiganye nedda olina ekikyamu ku bwongo bosi lunaku gwe toleteiyo nongabirako kati yaba wano bosi lunaku abeera eri mu ofisi nampita Steveni jangu alina akabumba nampaako Steveni jangu waliwo akamonde nampaako Steveni jangu kati nange mbadde erengambye emmere n'okugyonoona ogireka eri aki sigeera nipako munnange mukama wange okay thank you Steven webale nnyo webalire ddala ate embuga zino zo ziwoomera ddala tewali tabu nja kulya olulala si kati ajja kulya olulala toyonoona tereka ojja kuddamu oli kati nkoye kamala okuwummulamu andi era omuntu akoye era abaako nekyalya Steven please tosuka kamanyi emmere tereka bw'onooba oyagala ojja kuddamu eddooba it's okay tewali tabu era nkuyita n'enkuwa kati nange twegamba nange kanzize ku munnange munywanyi wange munno mukabi ye muno dda nange okay woono Shamimu mukoleki saagala mmere ezikuse katofayo kale nayanziza kulya oluvannyuma okitegedde olinga aneekengedde si kwekengera ate kati nankwekengera kuki ate ekyo neebuuza just saagala bega bompa nkwata mangu Steve ogambe nti no nze wembeeramu leero mbadde muno ku ssente ogambe muno nze nja bwomu bwengompa buli lunaku gwe tofaayo lya ate no gino emoko gino lya nze sina tabu ndi bulungi ndi bulungi mpa fayiro ezo ŋŋende wangi dagenda kulya bannange naawe neyawereka bosi wange agambe sikolagana naye ani agambye tetukolagana sigenda kulya nkuwa naye kale kisoke nkuwa akusakoye Steven sigenda kulya ekisoke sigenda kulya owulidde oyinza okoza nkuwa mukuwa kandi ekola nedda si kyeŋŋambye just saagala bwagazi walide ki nze manyi enjala ekuluma otagenda kulya bannaye kiki oli mukubire esimu omugambe nti aniidemu edakika 2 owulidde sigenda kulya mmere Steven oliko ekikyamu bega obunaku ompa emmere nenjira omusogana nedda alina kyakola ekirala bwikiri obompa ate nkuwa biki si mmere nkuwa mmere lwite wampa akabumba nange nirako nolyako nange lyako guno mukwano eno nkolagana tewali buzibu naye nange lwenjiyiza gwe lyatofaayo sigenda kulya obadde ki kamala okunaaba engalo